الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange mwenna ab'ekitiibwa n'abooluganda twakoma ku mubaka sallallahu alaihi wasallama nga bamaze okuwamba ekika kya Saadi ibn Bakar, era ne tunnyonnyola waawo bulungi ne tugamba nti baatuuka ekiseera ne bafuna abawambe, era mu bawambe abo be baafuna mwalimu omukyalo omu eyagamba nti ye mwannyina wa mubaka. Ne bakyewuunya nnyo ne bamuleeta ewa omubaka sallallahu alaihi wasallama. Omubaka n'amubuuza nti ntegeerera ku ki nti oli mwannyinaze? N'amugamba nti nkyalina amannyo ge wannuma nga okyali mwana muto ku kipegaabega kyange. Era ebitabo bitunyumiza nti Halimatu Saadiya ne bbaawe bajja ne balambula omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'omubaka awezezza emyaka ataano mu gumu. Bwe bajja ne bamulambula, omubaka alaihi salatu wassalam yeetegereza nti yoyo Halima n'ayimuka, era yasanyuka nnyo, era kigambibwa mu bitabo nti yaggyako ekiremba kye n'akyalawo wansi n'amutuuzaako. Ebitabo ebimu bigamba nti yali Halimatu Saadiya ne bbaawe, ebimu ne bigamba nti yali Halimatu Saadiya yekka. Era ebyafaayo bitunyumiza nti baatoola shahada, era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abawa ebirabo bingi n'abata ne bagenda. Era ebitabo bitunyumiza Shayima yaweebwa ebirabo bingi era ne bamutanaddayo. Amina maama wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga maama we amaze okumukomyawo ya mukwata n'amutwala e Yathribu nga Halima amaze omukomyawo. Tetulina kirala kyonna kitumanyi ku Amina, wabula kyetumanyi nti Halima bwe yakomyawo mubaka sallallahu alaihi wasallama eri Amina, yasalawo n'agenda e Yathribu. Era tukimanyi bulungi nti jjajja asookera ddala mu bajjajja b'omubaka alaihi salatu wassalam, abasookera ddala ku ludda lwa maama we baali bava Yathribu. Ekyo kiraga ebyamagero n'enteekateeka za Allah tabaraka wa ta'ala nti yali alina okuteekawo akasaayi akabayunga omubaka n'abantu b'e Madiina. Ye nga Allah mu bwakatonda bwe yakimanya nti ajja kuddayo e Madiina era jjajja okufiira. Ekyo kyali nti mu mbeera y'abajahiliya ekika kyo kye kyali kirina okutaasa. Tewaaliwo gavumenti yonna, tewaaliwo bukulembeze bwonna bw'amaanyi. Omuntu ekika kye gye yalaganga yonna kye kyali kirina okumutaasa. Kyova olaba nti Abawarabu Katonda ye yali yabakola mu bajahiliya bwabwe, wadde baali tebamanyi kuwandika wadde okusoma, wabula kyakwatagananga n'ekika. Baakuumanga ennono zaabwe era baamanyanga bajjajjaabwe okutuukira ddala ku Ibrahimu alaihi salatu wassalam, nga babakuumira ddala. Tebaabawandiikanga wansi, baabakwatanga mu mitwe. Balabika oba baateekangawo buyinja, Katonda yali yabawa emitwe emyogi nga bakwata. Era lwaki? Lwakuba nti nno yali jahili society, gwali mulembe ogwa jahiliya. Era ekitiibwa kyo kyali kikwatagana n'ekika kyo. Ekika kyo bwe kyali nga kya waggulu, ekitiibwa kyo kyali kikoma waggulu. Bwe kibanga ekika kyo kyali kya wansi, era ekitiibwa kyo ngaawe kikoma. Era buli w'olaga bwe kyali kirina okubeera. Era nga bakubuuza nti ova mu kika ki, era bwe wabagamba ng'ekika kyo, era bwe batyo nga bwe bakuyisa. Gwe kennyini nga gw'obeetegeerezza bwe bagenda okuyisa. Ate tewaali bwetaavu bwa kulimba, olw'ensonga nti no kyabayambanga okukuuma ebika byabwe, era baagenderanga ddala paka bwe baatuukanga ku Adamu alaihi salatu wassalam. Ekyo mu bintu bye baatwala nti biri siriyasi, ekyo baakitwala nga kiri siriyasi. Era ekintu kirungi nnyo ekyo ku bantu ababa bakikuumye. Era Allah tabaraka wa ta'ala kiraga obukakafu nti ddala mu butwa Katonda gy'ali. Bw'oba omanyi Katonda oba olina okumanya ekika kyo. Bw'oba omanyi ekika kyo oba olabira ddala mu bwa Katonda nti ddala mu butuufu Allah yantonda. Era osobola okutegeera omusajja eyasookera ddala n'omukyala eyasookera ddala ku nsi kuno, era nga abo baatondebwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo ne kikulaga nti nno osobola okukola emikwano. Emikwano egyo giba gimanyi gy'ova ne gy'osinzidde okuba nti no gikuyamba. Oba otuuse mu kabi oba gyo gye gituuse mu kabi, osobola okugiyamba kuba buli omu aba amanyi ki? Aba amanyi munne. Era bwe tudda ku Amina kati, Amina n'asalawo okutwala omuvubuka ono
oba omwana ono e Madiina. Ekiseera ekyo yali eyitibwa Yathribu, era kigambibwa nti yalina omuzaana Abdul Muttalib gwe yali amutonedde oba amuwadde okubeera nga amuyamba ku mirimu egya bulijjo. Oyo erinnya lye ye Ummi Ayman. Ffe okutegeera Ummi Ayman tutandikira okumutegeera. Ekibuuzo kiri nti Ummi Ayman twatandika ddi okumutegeera mu siira oba mu byafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama? Tutegeera Ummi Ayman nga Abdul Muttalib amuwadde Amina okumuyamba era okumukolera ku mirimu gye nga agenda e Madiina n'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'akyali mwana muvubuka muto. Ummi Ayman yaani? Tumumanyiiko kitono nnyo, wabula tetumumanyiiko ebyo ebitono nti yawangaala okusinga omubaka alaihi salatu wassalam. Ummi Ayman yamala n'asiramuka era yawangaalira ddala paka ku bufuzi bwa Abu Bakar radiyallahu anhu, nti Allah tabaraka wa ta'ala senga yayagala byonna tubitegeere eby'omubaka nga Ummi Ayman yabitutegeeza, yali badde abitunyumiza. Yasisinkana omubaka ng'omubaka mwana muto, n'awangaala n'omubaka, omubaka n'amulekawo. Ummi Ayman n'awangaalira ddala paka bwe yatuuka mu kiseera kya Abu Bakar radiyallahu anhu, era kigambibwa nti nno baba nga tebaafiira kumu, yasooka Abu Bakar okufa naye nga yali awangaalidde ddala. Mu bintu Ummi Ayman bye tumumanyiiko, anyumya n'agamba nti Amina n'atindiga olugendo ng'ali n'omubaka sallallahu alaihi wasallama, yali aweza emyaka egy'obukulu 6. Mu kiseera ekyo era bwe batuuka e Madiina baabeererayo ddala akaseera ak'emyezi. Abantu ab'edda bwe baatindiganga engendo baazitindigiranga emyezi, ate bwe baatuukanga gye balaga baawangaalirangayo emyezi. Era mu byafaayo ebitabo bitunyumiza nti omubaka alaihi salatu wassalam bw'amala okuddayo e Madiina nga oluvannyuma lw'emyaka 5 oba 46, yasobola okwetegereza ebimu ku bizimbe bye yalaba nga mwana muto nga wa myaka 6. Ekyo tukyetegereza olw'ensonga nti omubaka sallallahu alaihi wasallama nti okukwata kwe oba memore ye yali teseetuka teringa yaffe. Bwe baamaliriza okulaba bakojja ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne batindiga olugendo ne bakomawo. Bwe baali bakomawo ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Abuwa, maama wa Amina Allah tabaraka wa ta'ala we yamukoowolera, era ne bamuziika mu kitundu kye bayita Abuwa. Ummi Ayman yakuŋŋaanya abakiise ab'oku kyalo ne bamuziika, era n'okutuusa olwaleero bw'ogenda mu kifo kye bayita Abuwa bakulaga entaana ya maama w'omubaka alaihi salatu wassalam. Mu sahihi Muslim, omubaka alaihi salatu wassalam bwe yali adda ng'ali ne basahaba nga balina gye bava, nga ekkubo ery'e Madiina libali mu maasoko, omubaka alaihi salatu wassalam yaweta n'agenda mu kasiko ng'avudde mu kkubo eryali ligenda okutuuka ku kkubo ly'e Madiina. N'ayingira mu kasiko, era kigambibwa nti basahaba ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in baweta naye nga tebayogedde kigambo na kimu, sami'na tuwulidde, wa ata'na ne tugonda. Banyumya ne bagamba nti omubaka alaihi salatu wassalam yasanga eyalabika ng'entaana gye baali tebamanyi yali yaani, n'afukamira n'atandika okukaaba amaziga paka ekirevu kye kyonna ne kijjula amaziga, era basahaba nabo ne bamukaabirako nga tebamanyi nsonga emukaabya. Ogwo gwe mukwano basahaba gwe baalina ku mubaka alaihi salatu wassalam. Era enfunda zaawerako ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'akaaba, nga okufa kwa Ibrahim radiyallahu anhu baamulaba ng'akaaba, n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Naye ate kuno okukaaba kwali kuyitirivu, kwe yakaaba nga afukamidde ku ntaana y'omuzadde maama amuzaala. Era omubaka alaihi salatu wassalam bw'amaliriza n'agamba ebigambo bino, tinali mbagaanye okulambula entaana. Kati wano tuteekewo akasuubi.
obusiraamu bwe bwatandikira etteeka lyali nti tolambula ntaana okuggyako nga muziika. Bwe mumala okuziika omufu wammwe mutambule mugende, todda okuggyako nga muleese mufu omulala. Eyo Omubaka alayhi salaatu wassalaamu agamba nti nali mbagaanye okulambula entaana, naye nasabye Allah tabaraka wa ta'ala okulambula entaana ya maama wange. Kati annyonnyola wano nawo tuteekewo akasubi akalala nti Omubaka alayhi salaatu wassalaamu alina okufuna olukusa mu buli nsonga yonna. Kigambo kyagenda okwogera tayinza kusitula lugalo okuggyako ng'asabye Allah nti agenda kusitula olugalo, tayinza kusitula kigere okuggyako nga yeebuuzizza ku Allah we. Era y'ensonga lwaki mubaka wa Allah laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, n'olugalo oddusitula alina kusaba Allah tabaraka wa ta'ala bwe kiba nga kyetaagisizza. Era y'ensonga lwaki tulina omumulabirako, kubanga ye kyakulabirako mu nsonga zaffe zonna ez'eddiini n'ezitali za ddiini, okuggyako ng'omubaka yagambye nti mugende mubuuze omulala kubanga ekyo kyansi. Era n'agamba oluvannyuma lw'okumusaba nanzikiriza, nammwe mbakkiriza okugenda okulambula entaana z'abantu bammwe. Naye nga ensonga eyo etandikira ku ki? Etandikira ku Amina maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Era shariya awo wejja ensibuko eya bwino atulagira okulambula entaana z'abantu baffe. Ekyo kikulaga obulumi bw'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yalina ku maama we. Allah abuzza ng'ayagala kuwa ekifaanani. Allah ekyo kyaba akoze abaayira enteekateeka. Ebyo byonna ebyaliwo, waaliwo essanyu wakati w'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne maama we, lwakuba nti ebitabo tebyawandiika ssanyu eryo oba nnaku eyo. Ekyo tekitegeeza nti ebintu ebyo tebyaliwo, byaliwo. Era twakyogerako nti omubaka sallallahu alaihi wasallama taata we yafa nga maama we ali lubuto lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'amala okusaalibwa n'atwalibwa ne Halima emyaka 2.3 talina maama we. Omwana akomyewo ewa maama we ng'awezezza emyaka 6. Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. Oluvannyuma n'akwasibwa jjajjaawe Abdul Muttalib, omukulu w'Abakuraishi, ate era nga yali jjajjaawe. Awo tetulina kirala kye tumanyi ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga ali ne jjajjaawe Abdul Muttalib okuggyako ebitonotono oba ebintu nga 2. Biva mu kitabo kya Ibn Ishaqa ne Ibn Saadi. Ekya Ibn Ishaqa agamba nti era bwino amujja ku mugoberezi w'abasahaba, ono ye mugoberezi w'abagoberezi b'omubaka alayhi salatu wassalaamu. Ayinza okuba yakiwulira mu bajjajjaabe ate era baali bakwata ebintu nga banywevu ate nga tebalimba. Agamba jjajja wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayina omwaliriro nga guli wagguluko nga musitufumuuko, nga baamuteerawo eringa emmeeza n'entebe kwe yali atuula. Yali nenemuuko ng'era waatuula okulamula, okwanukula ebibuuzo eby'abatuuze. Era kigambibwa nti jjajjaawe yawangaalira ddala paka myaka 9 ku 10. Era yagenda okufa nga amaze okuziba amaaso. Omusana bwe gwavangayo, ekifo ekyo kyajjangamu ekisiikirize. Abatuuze b'ekyalo omusana gwali tegubakubamu, ng'era abo bonna abaali bagenzeeko e Makka bwe bamanyi omusana oguliyo, bajjanga ne babuuza ebibuuzo ne banukulwa ne bagenda. Tewaaliwo kabaka mufuzi yenna mulala, tewaaliwo pulezidenti, tewaaliwo mukungu mulala okuggyako Abdul Muttalib mu kifo ekyo. Era entebe eyo oba omwaliriro ogwo gwali tegukkirizibwa kutuulako muntu mulala yenna ng'ava mu kika kye oba ku baana be, wabula omubaka sallallahu alaihi wasallama